abatulaba mwenna mbalamusizza mwebale nnyo mwebalire ddala ku lw'embeera embi entuukako nga temutegedde ngenze okwekubira emiranga mu kibira. Lwaki ngenze mu kibira? Nti buli kintu kyonna ekibi oba ekintu kyonna ekitategeereka kibulira mu kibira. Oyinza okugenda otyaba enku gwe yatyatyabye ku nku n'owulira ekisatu kaloga kintu ki ekyo kintu ki n'oba tokirabye godduka. Ndeese ebizibu ebikolimo byonna bye mwanteekako bye nnalumanga mu mmanja ne munkolimira. Mbadde ndootaagala oti ennaku zino ng'omuntu ava mu kibira ne twegatta. Nzize mu kibira eno ndabe omukyala oyo ava mu kibira ne twegatta obuliri bwonna ne mbwonoona asulawa. Nange kanjijeko mu kibira twegattireko mu kibira kye nange nyono mu kibira kye nga bwe twonoona omubiri. Anyway si kyekyo, nina ekintu kye ngenda obbagamba, si kya busamize si kya bulogo. Manyi abamu muli bannaddiini muli balokole basiraamu bakatuliki naye kino kiri ku bulamu bwo. Abaganda tugamba lubaala embeera nga n'embiro kwotadde. Nina we ngenda otuuka ngenda balagawo gwe wenna embeera ng'ekususseeko ng'oli site. Bino ebigambo bitwale, kwata ekkubo okkirire ogende mu kyalo ewammwe. Gwe funayo omutwalo gumu mu kasanvu oba emitwalo ebiri gyokka, ogende mu kyalo ewammwe onoonye ekibiranga kino. Kijja kunyuma nnyo nga kirimu ku mugga nga kirimu emigga egy'amazzi oba obuggagga buno obutambuza amazzi. Okugezi bw'okwata ssente n'ojjako mu kibira ng'ogenze mu kyalo, kwata ssente ogendeko mu kyalo ewammwe oyingire ekibira. Mukama bw'akusaasira ekibira ekyo ky'ogenze mu kyalo ewammwe nga waliyo akagga k'amazzi okugeza nga kano. Kampite wano naye kumu okugeza akagga nga kano okalaba nga kano. Oyinza okukasanga k'amazzi nga kano ogalaba gano mulimu amayinja. Sala enjala zo zino, sala enviiri zo, si zonna, salako olwala wano ku nviiri ne ku njala ku kigere ne ku mubalaka mu nnyago wano oyinza okukakatako otuviiri nga tubiri. Okwate essente oba lupapula, kijja kumanya nnyo okufuna olupapula oba lwa 100 obizingemu. Bw'omala okuzingamu ebintu ebyo ojje mu kabira kano. Tojja na mmwanyi, mukola ensobi ne mujja mu mazzi n'emmwanyi. Jangu kaalanga kano ak'omu kibira ojje onaabeko. Bw'omala onaabako ebintu ebyo obikwate obiteeke ku mutwe bw'oti oyiwa amazzi bw'oti gakukkirire wenna emirundi ng'esatu. Bwe gakukkirira obijjeko amazzi ago nga gakulukuta obisulemu ogambe buli kizibu kyonna buli kintu kyonna kibadde kitambulirako eky'essente eky'obulamu, eky'essente eky'obulamu. Obulamu ze nviiri zo n'enjala, eky'essente n'obulamu, byonna mbiwadde amazzi gano bekulukute n'amazzi. Ssente embi, ensiraani, obwavu bwonna bukulukute, amazzi gano gatwale buli kisiraani ate gantukuze buli kirungi. Olondewo amayinja ogende eka ojja kuba oŋŋamba ekiddako nga teri musawo akuggyeko ssente. Then bw'otuuka mu kibiranga kino bw'oba ofunye akagganga ako kirungi noba tokafunye funayo ennyama y'embuzi embisi oba kkiro emu gireete mu kibiranga kino. Lwaki nkugamba ekibira kino? Ku kyalo kwe tuzaalwa kuliko olusozi kuliko ekibira gye tutyaba enku. Kati ekibira ekyo gye tutyaba enku si ffe twakisimba. Naye gwe bw'ova ku kyalo bw'otuuka okudda ku kyalo bazadde bo booleetera sukaali booleetera ennyama. Bali gye watyabanga enku gye wajjanga amatungulu mu kibira gye watemanga enjulu gye wakola ki tolabayo togendayo. Funayo ennyama, funayo sukaali, ebyo ebintu ojja obiteeke mu kibira ogambe
nyini kibira kino munnange nakulekawo naye nkomyewo okwebaza mwebale kundera nsaba mumpa omukisa gwammwe nobojjayo olukwolu oba akatyaka nogenda nokateeka mu nsonda yo ey'ennyumba noba mukazi ng'ofumbirwa actually kabawana bawala ndoza ke kaba kasembayo abaana bawala bagenda ofumbirwa lwaki bwe mutuuka mu bufumbo bwammwe abaami benda sente ne zibabula omusajja omusaze ne sente ne zimubula nozaala abaana tebategerekeka balalu biki embeera neekusobera mu bufumbo wuliriza bwe bakwanjula ewammwe ne baleeta ebintu babireetera bazadde bo nga bwe nagambye ku kyalo kubaako oluzzi kubaako ekibira kubaako olusozi tewali kyalo kitalina luzzi lwe bagambanga eri ku luzzi lwagundi genda ku luzzi tukiba amazzi genda ku kibira eri ku lusozi yalisiza eri ente ku lusozi bw'omala okufumbirwa kwata ssente oba omwami zimusabe musabe samba omwami ssente ogenda ogule nga bwe batutte ebintu ewammwe gwe gulayo ebintu ne bya kkoota yaabyo bwatutte ennyama oguleko akkoota k'ennyama oguleko akkoota ka sukaali oguleko akkoota ka sabbuuni oguleko akkoota nga bwe watutte ewammwe ebintu obitwale ku luzzi lw'ewammwe obitwale ku lusozi obitwale ku kibira ekibeera ewammwe nkwegayiridde bwegayirizi ebintu ebyo bitwalo bigambe bannaye abataka baako n'abankuza bannange nafumbirwa nsaba mukisa gwammwe olondeke ku mazzi ogyeyo akadomola akacupa k'amazzi mu kibiro ogyeyo akaggoba akati ku lusozi olondeyo otuyinja obitwale ewuwo bw'omusajja bw'aliddamu okwenda sente bwe ziriddamu okukubula nga sinze kawooyeeddirengeri nze mbawadde tiipu temugamba saabagamba ndowooza bibatamutegedde mu nkubire siri musawo muganda munneebuuzaako ne mbaawo ku magezi be muba mulaba nga ayina okukola nkola n'akasente nga funa si kangi naye natondebwa ndi mumativu ku kyemba nfunye naye abannemesa okuba obulungi si balabe bange kuba ekyamazima mulabe wange talina access ennemesa kuba bulungi abannemesa okuba obulungi be bantu bange kuba mulabe wange simuwola mulabe wange simusondera ku mbaga mulabe wange simukola ki tanneeyazikako olugoye wadde mmotoka nti agenda agitte so mumulabe wange nze tannemesangako kuba bulungi omulabe wange ankalejinga okuba obulungi nti kannwane nnyo nve mu mbeera embi aleme kuseka era nennwana naye abannemesa okuba obulungi be bantu bange gwani akulemesa okuba obulungi wamu kubanga mikwano gyange oba ab'eŋŋanda zange bwe mbawula tebazza mukwano gwange bw'omwazika emmotoka bw'agitwala n'agitta takanisa bw'omwazika olugoye mukwano gwo taluzza bw'ajja ku dduuka lyo ne yeewolako mukwano gwo tasasula gw'oteresa ekyapa kyo n'ekiraamo kyo yabula nakyo ababo be bakulemesa okuba obulungi nze mbadde ŋŋamba va ku mikwano z'osigaze balabebo kubanga balabebo tobeewolaako tobeeyazikako tebakweyazikako tobasondera ku sente za mbaga kaŋŋende nzinoonye kanfune amagezi agazikola bannange bafune amagezi agazirya munnasitwago munnange omwana wa struggle wenna foot soldier nawe nyinaali mu struggle buno bubaka bubwo bw'ofunanga ssente wame Museveni oba balamu yakuyise zonna tuzibala wa Museveni oba wasale tojja n'ogamba nti bana struggle temugamba mbaliddemu olukwe temugamba mbatunze kati kino nkubbirako kati nalabe tofi nga nnyonnyo yasimaye tofi abamu bagamba mbatunze abamu bagamba byakasente ffe oba totutunze oba totulidde mu lukwe kitegedde omuntu okulya muntu olukwe ye muntu we muteesezza ddiiru nga mugenze kubba wa muntu oba mugenda okukola ekintu ndadduka ekiro n'agamba oli naga nti waliwo abajja aba baliddemu olukwe kati gwe wenna alidde ssente oba totulidde mu lukwe just nti
entegeera y'ennafu eba efunye price oba ofuse oba omaze okupima omuwendo ogukujjaamu era n'ebigendererwa mu struggle biba bituuse. Kitegedde waliyo omuntu ng'alina ekigendererwa singa nnyambako kakofiira singa ninaanako Bobby singa neekubyako ekifaananyi ne Bobby. Okitegedde ebintu ebyo. So fe oba totulidde emulukwe n'ekyo baweerabira kyesaagala weerabire nti bala okujja ssente nyoka asigala akyawankawanka n'okunoonya empegeeza ssenyiga. Okitegedde ne mwannyoko akyatunda obutunda mu firiigi ewa Kisekka naye mu maduuka n'emibigalagi gy'akolera alinayo kifiriigi atunda mazzi soda obutunda n'ebindazi ne capati alina azimukolera n'aleeta ku makya. Akyali mu mbeera eyo ng'amasannyalaze gavaako obutunda ne gafa ne bufa. Era ssente z'oba ofunye oba toyinaako obusobozi busobola kwerera abaana b'Abaganda bo basatu mu masomero gaweza miliyoni. So oba totulidde mu lukwe just obwongo bwo buba bukomyawo. Era temugamba nga baliddemu olukwe nabavaamu. Nze byandeeta mu struggle siggwe. Ebyandeeta mu struggle siggwe kubya ne Bobby kifaananyi. Ebyandeeta mu struggle sigamba nti Bini wa Nuupu. Ebyandeeta mu struggle nali sinoonya byabufuzi era sibiriimu. Ebyandeeta mu struggle kubanga nategeera nti bwe twakwasa eggwanga baakuba kyeyo babbi. Ate nga tebagenda kubba nze nzekka bagenda babba bazadde baffe bajjajjaffe ne babba bamaama ne babba ffe baagala kubba n'abaana baffe babbe n'abazzukulu. Jjukira Bayibuli ega nti sitaani mubbi, sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Teri mubbi atatta, teri mubbi atazikiriza. Kati gwe alina akaduuka oba ofunye akasente n'oba olina akaduuka n'akapoloti wakazimamu ennyumba ya bisenge bina, kuliko kageeti, kuliko akakomera, kuliko ne kamera, olina n'akamotoka, olina n'akaduuka n'obwana bwo busoma mu miliyoni emu kitundu, olina n'owa boda abutwala ng'olowooza nti oli bulungi. Kanti kankujjukize oli mu third world country naye ng'agikutaddemu. Tewatondebwa kuba mu third world country n'ensi eyo teyatondebwa kuba third world country. Eri third world country olw'ensonga abakufuga babbi batemu bazikiriza. Kati gwe atanajjukira nti oli mu third world country w'olitegeera nti oli mu third world country ye gavumenti oba ye services za gavumenti z'olina okufuna oba okutuusa gavumenti okutuusaako naye ng'essaawa zino abaziina be bayinamu. Okugeza nti enguudo ennungi ziri eyo abanene mu gavumenti gye basula, amasannyalaze abayinamu ssente be bageetuusiza. Ezo service gavumenti era zituusa ne ku munaku n'eteeka emiti buli wamu gwe n'otaapingako amasannyalaze. Amazzi gavumenti eteekeddwa okugatuusa buli wamu. N'atalina ssente ng'osogenda ku street n'ofunako amazzi taapu nga kweziri kuba gava mu nnyanja Nalubaale. Ate amazzi g'ennyanja tegega agacyuma aga Nalubaale tegeetaaga cyuma kya filtering gafilitaringa kuvaamu munnyo siga munnyo nga g'ebweru. Weetaaga mpiira na generator oba pampu egapampinga okuva ku Nalubaale n'etambuza. Otegeera nti oli mu third world country gemazzi okugenda okumala wiiki nnamba ne wabulwayo ebimotoka bya gavumenti ebiyitamu nga bibawa amazzi ag'obwereere mu nnaku ggwe golowooza nti watuuka. Otegeera nti oli mu third world country kwe kuwandiika bagenda okuziika emmotoka y'okuziika nga yegenda n'otwala omulambo ng'okutta akatabo. Okyali mu third world country. Ye muntu afuna accident ne bamutwalira wansi wa poliisi n'egabana omulambo wansi mu kabangali. Oli mu third world country. Ekyo tokyerabira. Bini naawe eno gye wava nkimanyi. Ate tosobola kunzizaayo kubanga bulijjo bakujjukiza nti wava mu lubuto lwa maama wo naye teri ayinza kuzza mu lubuto.
ontegedde oba nedda. Foot soldier gwe bolooza nti olidde mu bbini okuba omutunzi olimba. Muntu bw'agenda mu bondi n'agula Vitis, n'agula Ipsam, n'agula Romeo, n'agula Aroteza, n'agula Marka 2X. Cross country tenyiga nti onatuddemu olukwe lwaki tatuguze. Era bw'ogiramuzaako yeeraliikirira negamba abadde na maintaininga atya. Price yo ya Vitis ezaffe za Air Force tusobola kutulya mulukwe. Totulidde mulukwe, weeridde mulukwe. Kati gwaga nti nupo ogiritunze oba ogiriddemu ebikwe. Wamma byamaki by'obaddewo nabyo. Olaba abakugula ffe batyo tulamuza. Kati goyinza otutunda. Ensempi egenda kunnyumira kubanga abantu mugenda kuswala. Gwe wotegerera nti gavumenti egenda kugwa. Be bantu abawagira gavumenti okubanga balina ekirowoozo nti alina okufuga eggwanga ava mu famire emu. Kitegeeza abasigadde abagiwagira tebategeera mbizzi. Gwe wotegerera nti embizzi z'ovuganya nazo abali mu gavumenti zonna mbizzi. Kwe kubanga bakeera ku makya ne baweerera abaana nabo nga baasoma ne bakwata essente ne batwala abaana mu masomero ag'ebbeeyi bafune good education. Enkya najja ku TV n'agamba omuntu alina vision y'eggwanga lino Mwami Museveni yekka ne mutabani we. Olaba oba ovubuka ozimba ennyumba ya bisenge bisatu bw'okula n'ogaggawala ogula ploti n'ogamba eno country home retirement home yange n'ozimba ennyumba ey'ekirooto kyo. Kati gwe kuva ku myaka 17 gy'olina gwali mu gavumenti kati sanzo ng'olina emyaka 4 oba 5 nga vision yo yonna agikutte Mwami Museveni kumala emyaka 4, you are idiot. Era gwe oba tonnuma. Actually gwe oba tomenya kusuula gavumenti yene nti okugwa. Si kyekyo aba NRM bagenda kunyiga naye kirungi nti aba NRM betulina ku Bulaaya nabo bafubirira kuleeta famire zaabwe zijja Uganda naye nga bagamba Museveni atereezezza eggwanga. Obusiru waliyo embwa eva eri eggumba.